Yes, agamba atya aje kumireko enkola video. Of course, I call the processor Game Changer 2021 King of Analysis Rupi. Yes, tuba tuze ku channel ya Fena dalanga tukuwereza nga tusingiza makati ege Kampala Uganda at large. So nakulwa lero nga tuze tuleta ebyakabi industry Uganda ekyali ku mugalo kyentegeza ki nti otunulira abayimbi dada mu bajja sente kye bayita shows ezetolode mbintu y'okuyimba amabala n'emikolo zikyali scientific at large. So otunulira industry ekyali very down nenga otunulira embira gye tutambuliramu olunaku lwaliro nti abayimbi bakyali down naye tekiganye bayimbi kuba nti bakola music. So olunaku lwaliro still neera nkudrivinze ku kye bayise Mayanja family. Yes, muno mwe muli Dr. Jose Chameleon, Wizo Manizo Foshizo, then kokata ne mwana mleza manyikiddwa nga Palaso King of the East yetiso mwaka ogwedde na damu nsika ya music 2020. So 2021 tulicho tukyasibuka. So olunaku lwaliro nada maybe okwongerako ye mwana mleza manyikiddwa nga late X47 the Mayanjas. Yes, ne Africa gata n'abalala nenga fe tutulya nnyo abantu abali musical. So olunaku lwaliro yes tulumbye gaba ku mwalo bagaba ku beach ku mazzi gye tugenderera okuba nti tukuleta video shoot ey'abaana balenzi amanyikidwa nga Wyke Benda Boys Totena nga aline Wizo Manizo Foshizo lolo kwantu Wizo ono emyaka 3 emabega yaviirwako amanyikidwa nga mukwano gwe muganda we nadamu music muno amanyikidwa nga Late Moses Radio abadde so quiet abadde so down. So nakulwaliro Wizo Manizo alabika nga nera asumuludde. Yes, tubadde ku video shoot nero kufaananyi bino byolaba babyolengerawo the Wizo Manizo Foshizo nga aliwamu ne Wyke Benda the Boys Totenda on Vegas agenda baliko kubanga apeso zensika bongedde kubanga 2021 bakutandisa omuhaka n'amaanyi mangi ddala nnyo. So bali ku video shoot eno tubasanze bitundu byegaba nga balabika okubanga bakwasaganya video eno nga nda video eno audio abaddewo for some time nga bamutadde omulunzi nga gumwe mabega. Yes, nga nda wotunulira video shoot eno emanyikiddwa nga olimba Rita Radio Man yalukwatiddwa mwana mlezi IV okuva wali kibaise Vision Group ate nga nera ku Mpaka Records ya mwana mlezi Wyke Benda y'omu kuba shootinga video za Mpaka Records. So ukuyisaamu kati video eno erabika nga it's a concept relating n'abantu kuba bakishooting ebifo ky'abantu ghetto oba woods nadamu olulimi lw'eswaga abantu bategeera. So engeri gye kitambulamu engeri gye kikyavuga video eno eyongedde okuba nti esika omukwano gwa Mayanjas kwa tulengedde Dr. Jose Chameleon nga yeetaba mu mbeera eno wovaawo Gulnet Mr. Nkoloka aka Mr. Nterede abasinga muyita Smart Wayoba muli abakulu ye mwana mlenzi Gulnet official alabika okubanga ne said naye ajeyinidde ddala nnyo. Then Melody naye tabuzeewo ne mwana mlenzi omupya still signed under gye bayise Mpaka Records. Mwana mlenzi Drake ali naye waali abakozi obuyimba bulungi ennyo omanyiga ng'ekifuba mu kifuba kyawo n'abeera ne kayibisembayo. So basically so video shoot eno wekitunulira eriiso kugamba concept eri a bit congested naye nga ate eri funny. So concept nungi yakabine ngeri kyekitambulamu kyakabi. So mu mbeera eno tutunulira concept simbi n'engeri video engeri gyekyatambulamu tutunulira
otunuulira abantu bangi abeetolodde okuba nti batunula Dr. Jose Chameleone evaala okuba nti avudde mu mbeera y'okuba nti abadde Lord Mayor akalulu bakamukuba so ki ekiddako wovaawo nti otunulira project eno gyaza okuba nti abeera obezi ku video shoot ya mwana mulenzi Weasel ne Wyke Benda ate naye still alina project ne Wyke Benda yamaze okuba nga ne video naye ekwatibwa mu mangu onojja kuba ogifuna so tukuyisa mu mbeera otunuulire set eno yabadde eyita otunula concept ya Ludo concept y'okuba nti batambula bayita mu bantu concept erabika dda nga video erabika okuba nga egenda okuba nga nnungi nadda omutima nenge gye kitambula muto atwegatako bintu byonna ojja kuba nga oyita bisi ku mutimbagano tugenda okuba nga tukunaazaako ennaku tukulaga video shoots concepts ne audio making by the way nazo tuzireeta mu maaso 2021 tugenda kuzikomyawo abantu muze muzidimandinga nnyo kitegeeza ki titukuyisa mu videographers naddala Uganda oba Uganda ngeri abantu gye bakolamu emirimu nenge gye bakwasaganya mu concepts n'okudrafting engeri kitambuza so otunuulira Weasel mu kulaba engeri gya kitambuza amadde very down naye olunaku lwaliro eno concept yalaga nti kati 2021 okwogera kulina okuba okutono alina okuddamu okuzimba ekintu kye baazimba ne muganda we emabega emyaka 10 then otunula Dr. Jose Chameleone vala okuba nti ayingidde akalumu nabadde n'ennyimba kumpi nga 2 ng'ate ezikola bulungi otunulira naye kayimba kakigwa leero so otunulira ddala nga tiimu eri ku set ono Guledi alina naye project empya emanyikiddwa nga nteredde so concepts nyingi ezikyajja neera then Drake ali naye alina ekifuba project naye kyatambula Wyke Benda still Radio Man eno project gye tulika onakulala so otunulira concept engeri kigenda otambula ne music engeri gyatambulamu music ali ate Lopez oba ali mu mpolampola lwa nsonga abayimbi okufuna kutono n'ebivulu bitono ne shows kyali ntono naye wetutunulira concept kitambula bulungi naye njagala okwebaza agiriko agikumireko kona kadako subscribinga nakugamba mu Uganda tukuyisa mu mbeera yonna naddala gwe nti njagala kuzanya comedy skits njagala kunshootingira skits zonna tuyamba ku bantu okudevelopinga concept okusportinga talent okugezako okutambuza mu mbeera ey'enjawulo nti oyagala kukolera audio yes tulina studio bagita Kama Records ekolera audio ne video omala okukolera video ne audio tukomaawo kitegeeza waliwo kye bayita promotion eno eri mu categories nyingi waliwo kye bayita underground promotion omuziki nga guyita wansi ku ground woyita ka library woyite koboko aluwa waggulu wagona nga gwetolodde Kampala Uganda CTV nenga guzanya mu bifo ebyenjawulo mabala n'ebisigale kye bayita underground then ba VJs ab'enjawulo bagwira mu movie n'ebisigale then ovaawo still waliwo kye tuyita TV airplay oba rotation still ne kutte ekyo tubikola nga tuyita ku mbeera y'okuba nti kye bayita RP promotion CEO yennyini nze RP nze Rupi yes mu mbeera ewete otambula nga tukuyamba nga tuyita ku channel yaffe n'enkola kona bukonyikadde nkeso oyagala ebikwatagana ku music comedy n'ebisigadde tujja kuba tukuyamba ku developing talent of course byonna tubikola nga tuyita no Kama Records nga tukuyambako gwe ng'omuyimbi ayagala okutwebuuzako ebisinga oyita ku WhatsApp number yaffe ye note 784 so tukivuga tukyongerayo so yembeera eno gye tukuyisizza mu lunaku lwaleero gwaliko mukutu gwaffe agwekumiddeko njagala okwebaza abantu bonna gye musinzidde mu nsi enjala okubanga mutulaba ku mutimbagano muli ku channel yaffe naddala abaana okuva Dubai Abu Dhabi Qatar Jordan n'okwata region yonna eya UEA United Arab Emirates mwebali kubanga musubscribinga channel kosa n'abalala bonna USA bitundu wabweru wa Asia oba mu mawanga ag'enjawulo naye mu Uganda wano ne East Africa tulaja abatulaba n'abatugobera ku mutimbagano yes n'abangobera ddala wali ku channel yange ku Metro FM embawo olunaku lwa Sunday nga mbali nyine sinza okubiza bi countdown show then obala still ne Star TV mbawo olunaku lwa Saturday nga nkola program ekigunda wamu ne muganda obulizzi tujja ne badijaz abenjawulo n'okukyaza abayimbi byonna tubikola tukuyambira omuyimbi so mbeera njagala okubaza ku omulabye mulungi kona kada ku subscribinga tukivuge tukyongerere thank you so much yeah!